amawulire mangi agagenda maaso mu ggwanga era woba tonna subscribinga ogenda kuba osubwa amawulire era kye tugamba sooka osubscribinge onyige n'akakade osobole okuba nga tosubwa amawulire gonna. Omukulu nfanfe wa Bobi Wine amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake. Omukulu ono ffenna tumanyi nti embeera gy'abaddemu emabega kaawe ebadde mbi nnyo olw'ensonga nti ffenna tujjukira omukulu Bobi Wine Kyagulanyi bwe bamuteeka under house arrest baagaana abantu ab'enjawulo okuvaayo okubanga bamukyalira, naye ate banfanfe be omuli omukulu amanyiddwa nga Honorable Zaake, abakulu nga Basegirinya n'abakulu abalala. Omukulu ono Zaake be bamu ku basajja abaavaayo ne bagenda wali Emagere ne bagezaako okuba nga bawaguza mu security ey'amaanyi eyaliwo ey'amagye, naye ebyembi omukulu Zaake yagenda n'agwa mu mbi z'amagye, abasajja baamukuba era omukulu ono mumukuba ne bamussa ne mu drone, era mu drone omwo mwe mwava obuzibu olw'ensonga nti Zaake yagamba abakulu bano mwe bamutaagulira amaaso ne bamukuba emiggo ye ng'omuntu egyamulema n'okubala, n'agamba nti bamussa wansi ne bamukuba bubi nnyo. Mukyala we yayogera ebintu bino nga omukulu avuddeko oba ng'agenze mu kuzirika. So omukulu Zaake ono yaziba amaaso nga takyalaba ng'embeera gy'alimu mbi nnyo ddala, era abasawo bagenda omwekebejja ne bagamba nti amaaso ge go galina obuzibu era bagassaako zipulasitawo. Omubiri gwe kigambibwa okuba nti yadde bamukuba naye teyafuna internal injuries. Naye amawulire ag'essanyu ge tufunye olunaku olw'eggulo, omukulu ono amanyiddwa nga Francis Zaake yavuddeyo n'agamba nti I'm very pleased to inform you that the expert physicians working on me have successfully restored my eyesight. Nti abakugu bonna abagezaako kubanga bamukolako gye baamutwala bagezaako kubanga amaaso ge bagaza bujja, basobodde okubanga bamulongoosa era amaaso ge galaba bulungi. Obulira n'agamba nti I won't have to use the glasses anymore. Nti ye ng'omuntu tagenda kuddamu kubanga akozesa ezo galubindi ze yali akozesa nga buli ssaawa buli wabeera azambala olw'ensonga nti amaaso ge gaali affected. Era n'avaayo n'agamba nti I'm now praying for the total recovery of functionality of my legs in a month time as promised by a podiatric physician. Yes, n'avaayo n'agamba nti era kyasabirira okusobola okuba nga afuna total recovery ng'awonera ddala nga n'amagulu ge kubanga nago tatambula akozesa miggo. So n'avaayo n'agamba asabira ddala n'amagulu ge gawone asobole okuba nga yenna ng'omuntu atereera. N'asayiningako Zaake Francis, California, USA. Right Honorable. So embeera bwetyo bweri, amawulire ga ssanyu, omukulu Zaake agenda akuba ku matu, amaaso ge kati galaba bulungi, teyeetaaga kukozesa ebyo bigirases byayayambala, era ng'agezaako okuba nga yeesabira nti mu mwezi gumu amagulu ge nago gajja kuba gakoze ki, gateredde. Kale ye update egenda maaso kati mu ggwanga, amawulire mangi, tutandise ne lunyo, likinga, commentinga, osubscribinge, naye ate waliwo tablets z'otalina kusubwa. Ndowooza olaba enamba ku screen yo, tablets ezo ziri customized, olina okuba nga ogyefunira oba ogifunira omwana wo okutandikira ddala ku primary, secondary ne tertiary institutions. Tablets ezo ziriko notes omwana waba ali mu primary ng'ate ali wakati tebannatandika kusoma, osobola omufunirayo tablet emu, omwana oyo naaba nga yeesabeera ewaka nga bw'asoma nga bwa entertaining kubanga ziriko notes, ziriko ne entertainment. So omwana asoma bw'akola ki, bwa entertaining bwa ositegeera. Ate nga tablets ezo za layisi kubanga buli omu asobola ozeetuusaako. Genda ku eyo website gy'olaba waggulu ku screen oba texting eyo enamba essaawa zino, togenda kubeera disappointed. Ofune eyo tablet ogifunire omwana wo, omuntu yenna gw'oyagaliza okubanga mu bintu by'okusoma bino improvinga.